Twageze Nakaseke Regional Hospital nga tewali pathologist ngera atalina kufeena ate n'ekirala nga ne police pathologist ali wano. Omanyi omuntu ono si muntu mwangu nga bwe kibadde. Abamu mumuyita national figure, abamuyita serebu, abalala kusinziira kyabadde. Ate n'ebigambo ebadde bibutuka bingi. Kaakati obudde obw'okuziika si kyekikulu. Kati ekikulu kwe kusooka okufuna kino ekituufu. Buli obudde obw'okuziika tusobola obumanejinga. Tukyasobola okusukka ku 10 ne tumuzika ku 11. Kuba ewaffe okuva wano tuukayo just dakika nga 45 enguudo twazikola. Kakati awo kutuukayo ebyogera bo bakoze buli kimu, kutuukayo ku busaalira nga tugenda. So tuyinza mukwataganya n'essaawa ya Magaribi ne tumusaalira ne tumuzika. Ekyandeese wano kubanga omukulu ono yatufuddeko ekiro. Kubanga zagenze okera saa 8 zile nafunye essimu nti omukulu agenze era nembinyeramu essaawa eyo ne ŋŋenda eka ew'obulenzi. Naye bubadde bukya president n'atukubira essimu, of course anyoleddwa nnyo okufa kw'omuvubuka ono kubanga president anigambye si kirungi baana bato kufa. Naye mu byonna of course avuddeyo n'atwala by'okuteekateeka okwerekera munnaffe ebyabikutteko. Wabula tubadde tuli kumpi kumaliza ssaawa nga 3 ate n'addamu n'akola essimu kunnya n'abuuza mutwala okuziika mutoowo oba muganda wo mumugyeko lipoota mutegedde ekyamusse. Netumugamba yo excellence tubadde tetunakifuna. N'agamba nedda kyandibadde kyamagezi musobole omuziika nga mutegedde ekyakoze ekyo kyamusse kubanga ekigenderwa mu kyo kwe kujjawo obumulumulu bwonna mu bantu baffe sayidi zombi. Ne tumanya nti ekyatutte muganda waffe kino kubeera ebigambo ebitonotono mubadde mubira bibadde bitandise. Kale nga kiba tekijja kuba kirungi kuziika muntu nga tetutegedde kituufu kimututte ate enkya ebizibu bijje ate tutandika okuweza. Kale ekyo kyensonga wakinzize wano tumalirize lipoota abasawo tulyoke tumutwale tumutereke. Oba lipoota nefuluma mu nnaku 2 kubeera manyi tesobola kufulumirawo olw'ensonga ebiko ebiriwa bingi, naye at least family ebeera mativu. Era amawulire ago nentegerezaawo Hajji ne tutuuza family meeting ne twerondamu abakulu ne bawaddeyo bajje babeerewo mu kulaba nga munnaffe bamukebera ku saidi ya family naffe saidi ya government. So yensonga waaki nange nzize wano ng'omuntu gwe bawadde obuvunaanyizibwa okulaba nti nkwanaganya enteekateeka y'okuziika muganda waffe. Sandi tombuuza kibuzo nti ate gwe oba ku lwaki naali muziika lwa nsonga 2 nti oli taata waffe ffe mulwanyi. Kati ate nga bwe mumanyi nti nze omu ku bibala byabo abaalwana. Ensonga waaki omukulu yanzikiriza ne metula mu cabinet ne ndabe nti ekifeeka kiteredde bulungi. Sabi bannayuganda tulemenga kupapa nga tugenda twogera ensonga kubanga kyerabirwa mwogezi naye gye kifulumya ekizibu ekigambo kizaayo. Naye ng'ekisinga obukulu nayagadde nnyo pulezidenti okutuwabula kuno nti mufune alipoota kubanga naye yennyini saawa eno pulezidenti talina kigambo kyasobola kuteekawo kuba naye yambuziza afudde ki nze mukama wange siyinza kulimba bugeeza okuti afiiridde mu tulo. Kati ekyo kitegeeza
mugende mufune ekituufu era kimanyi gye bujjako ne pulezidenti ayinza okubako ensonga gyakyogerako naye ayagala funa lipoota kati nze ndi wano kusooka kufuna lipoota bwe tufuna lipoota tutegeera ono atufuddeko atya naye ffenna tumanyi tabadde mulamu bulungi abadde yafuna akisidenti era akisidenti eyo yali yamukosa nnyo naddala wansi w'amagulu ne mu lubuto omwo so baali bamulongoosaako emirundi ebingi era wiiki ewedde eyo ku lwokuna twamuzaayo mu ddwaliro by the way mwe kyembadde temumanyi lwakwati mune bino tubikolera mabega wa mawulire tetwagala nnyo kweranga ffe tubadde tujjanjaba omukulu era ku lwokuna twaddayo ne bamukebera bulungi kakati n'addayo ew'obulenzi ng'agamba tayagala nnyo okubeera mu kibuga ndowooza ayagala kubeera kumpiika so nga tumanyi nti ku lw'omukaaga ate tumuzaayo bongere okulaba situation bwekoze eki bweri kati okufa kuno tetwategedde ki ekyagenze ki yensonga waki tuli wano era yensonga ki pulezidenti ainsistinga nti mukebere mutegere ekituufu ekimukoze eki ekimusi kosi wano we tuli mokyale yaffe kituufu ebaddemu obuzibuzibu kubanga nsanze frigi zaafa zituteka akabanga akatonotono naye bwe mbuziza abakulu abatwala wano nga bagamba ebintu babitusindikira ku KCC ate mbuzi aba KCC nti tetumanyi kakati ekyo kinnange kinkyankalanyizaamu ate mumanyize ebyange saagala kuba so nenteekenga order tinjagala frigi zino zikolweko mangu era wenjogerera eddakiika nga 2 eziwedde bayise olukiiko lwa contracts committee balondewo mangu contract ajjanjabe frigi ekyokubiri wabaddewo obuzibu bw'amafuta tractor erina okukola emirundi oba 2 ewiiki kati badde ndi wano mbabuuza wakiti tractor tetambudde tetulina mafuta ekyo nno kintankalanyizaamu naye odde ewedde era abagezi ne bafuna amafuta kati ndagidde buli wiiki babawenga lita 6 basobole okuba nti bevacuatinga emirambo tuleme kuba nti tufuna ekisu ekyamaanyi kubanga kati ate bannange bannakampani kitegeera tuli mu budde bwa Ebola kati saagala kudda mu kulaba muntu azanyisa bulamu bw'abantu omulambo guyinza okuba guzze nga totegedde kyagusse kati ate bwe gubeera n'ebbanga abasawo bange bonna bemulabyawo mubatu batudde muki mu katyabaga kakati kiba kyabuswavu nze okubeera ano mbumiisa wa Museveni ng'eno siko postmortem before we bury him. I thank him that he has taken care of all the expenses of his send-off, but of course this was an important issue and aspect in his life because we need to put comfort to the family and to remove all the anxiety and all the noise and other all the noise because it has been raised by other people and from the sections because I've seen also in the social media people are putting up a lot of allegations. Now this is to clear the air. Come, call out a postmortem. Let's understand exactly what might have claimed our brother Jakana. Of course we all know Jakana had an accident recently and he has been undergoing through medication. We've been treating him. Good enough actually it is been again government which has been taking care of his treatment. But last night I think he got some bit of conversion, so I don't know. But somehow, somewhere, by 1 a.m. in the morning, he was pronounced dead. That he was found in his bed, lying lifeless. So the good thing, the parent, Hajji Nadduli, is with us, is in support with us, and actually is the one who okayed the postmortem, and is very cooperative. And he has been encouraging us and he gave us words of encouragement, saying it's God's will, maybe it was his time, but he said it's okay if we can have our curiosity addressed so that we should not have various noises and various information or various thinking about and allegations about the cause of his death. But he has also warned us to stop raging about his son, that we should believe in God, being a believer, that God takes, because he's the one who gives and the one who takes. That's why I'm here. Okay, on the mortuary? Yes, unfortunately, when I come to the city mortuary, I was reported by mortuary attendants about the breakdown of the fridges in the mortuary and also the trolleys, the bed trolleys, which they call the body trolleys. They are not here, and also the repair of this building. Now I directed because I found there was some, I think, administrative mishaps and errors being performed by our own people.
because someone cannot report the breakdown of a fridge almost half a year ago, and you're saying it's still under procurement. This is an emergency. This should be looked and handled into emergency situations. Now you can't just say everything is normal. Such a situation cannot take a normal train. And they also had the problem of evacuating the dead bodies because of fuel. So I directed, and we've agreed every week they should provide 60 liters of fuel to take the body, because I was told the tractor works like 2 times a week. So, and it needs only 30 liters. Now you can't tell me 30 liters cannot be got by the whole institution like a KCC. This is really fantasy. But of course, I've also talked to the procurement. They have taken it into as an emergency procurement, and the contracts committee has sat this evening so that they can select a contractor to come and repair the fridges, because it's the fridges which are causing some bit of stench, because they are now a bit overwhelmed and they no longer function very well. Ebola. Of course, as you are aware, we are getting an increment number in Ebola, and I warned last week that indeed you people, we got 4 cases which were imported, but these cases caused others and infected almost 50 people in total. Now, we've been told by Ministry of Health that the numbers are increasing. So I appeal to the people of Kampala to take extra caution, because if you don't, you know the consequences, and it is us who are losing. I don't want us to go into the Mubenda, yes, lockdown like the Mubenda state and Kasanda. I think Kampalanians, you know how much lockdown has affected us. So let us take extra caution. Let's adhere to all the SOPs raised by Ministry of Health so that we avoid Ebola. The good thing, Ebola can be fought within 6 days, 6 weeks. That is about 42 days. This can be fought if we follow proper and we adhere to the SOPs. This is the easiest disease to fight, even easier than COVID-19, because COVID is aeration sort of. But this one is contact. So if they tell you stop contacting anyone, fruits, don't eat this, dress like this, wash your hands with jig, then there's no problem. Let's follow these procedures clearly and very well and carefully to avoid. Otherwise, we may end up going back into a lockdown. And I believe no one in Kampala would even want to hear this word. And actually, Kampalanians have not even spoken about locking it down. But I'm saying, let's not tempt them to lock us down. Let us follow what they are telling us so that we avoid the unwanted scenario of locking us down and going back home. You know, we are just recovering. Children are now back to school. Everything is just trying to start walking. Now you can't take us back again to start growing. Okay,